abantu tubadde twogera ebintu by'okufa kwolanya ng'ensi erowooza mbu nno tulimba. Abantu abo abakyoli balina traditional eziri strong, bakyalina kalica yaabwe obulombolombo n'ennono. Beewaabwe bakkiriza nti omuntu bwatta omuntu nga yamusse, amazima tegeekweka gatambula ne gakomawo era omutuufu bamumanya. Kaakati waliwo ekintu Museveni bwe yali atandika empaya mu Buganda, yakola ebintu by'obulogo bingi kubanga bamanyi nti ensi ey'omwoyo yeefuga ensi ey'omubiri, ekyo be basinga okukimanya. Kakati Salimu Sale bw'asituka n'atambula n'agenda eggulu, twawoninga abantu b'eggulu we twajjira ku media, twabagamba mwoyo omusajja temumuwa akatebe okutuula awantu wonna kubanga azze kutwala busika bwammwe. Era batandikirawo ebintu eby'obulogo. Olw'okubanga Oulanya y'omu ku ba prominent gundi abaali mu Acholi, bamutandikirako nga y'omu ku banene be bali balina okunyatula. Nababuulira okuwanuuza n'ebigambo Museveni bye yayogereranga ku mulambo gw'Oulanya. Abajjukira mujjukira, abatajjukira ddayo ojjukire. Oulanya yafa 2012 mu Gwokusatu nga mmeka. Genda onoonye vidiyo eziddako awo okuva nga 14 ejjaawo wonna. Oba 14 oba ojje ng'onoonya ebintu ebyo ojja biraba 22. Wulira vidiyo ezo gye ziri. Wulira nababuulira ebintu bye baalaamirizanga ku mulambo gw'Oulanya ebbanga lye baamala nga bagulina, ne batulimba mbu nno bagujja ebweru baguleesa biki nga baali baaguleeta dda ne babeera nagwo. Olunaku lwatuuse taata w'Oulanya n'afiira ku lunaku lwennyini mutabani we lwe yafiirako, lwennyini mu ssaawa zennyini taata we n'afa. Ne bagamba nno mujjukira amazina ge baazinira ku mulambo ku gundi y'Oulanya. Oulanya ye yalaama n'agamba bwenfa bazinanga amazina ago, nti amazina ago mazina g'abalwanyi ga kulwana. Era bwe baagazina omuzimu gw'Oulanya ne gusituka ne gubagoba mu tenti mubijjukira. Ne bakola nnyo. Waliwo abantu abakugu mu tradition eyo ey'Abakyoli kubanga Oulanya Mulaŋŋo ate Mukyoli. Taata w'Oulanya Mulaŋŋo pure, maama we Mukyoli pure. Kati Oulanya n'abeerawo mu buyungiro bw'Abalaŋŋo n'Abakyoli kubanga Abalaŋŋo n'Abakyoli balinga Omutoolo n'Omunyoro, oba Omukiga n'Omunyankole, oba Omuganda n'Omusoga. Kubanga Uganda erina tribe nga za Nabansasana zitambula bbiri. Runyankole Rukiga, Runyoro Rutoolo, Luganda Lusoga. Batambula babiri. Runyankole Rukiga, Runyoro Rutoolo. Abatoolo balina empaako, Abanyoro balina empaako. Abo bali aba. Kati Omulaŋŋo n'Omukyoli bali aba. Era ebyobufuzi bino bye biba byagala okubakutulamu naye bali aba. Kati Oulanya Mulaŋŋo, kitaawe Mulaŋŋo, maama we pure Mukyoli. Kati wulira, waliwo abantu abaline Museveni ne bamafiya bana ba Museveni abababuulira ebyokukola mu traditional gundi. Kaakati baabadde bali awo mu kufa kwa taata w'Oulanya nga zitwala supiika, nga supiika agenda okuziika taata w'Oulanya, naye ng'agenda n'ekimuli ekyokuteeka ku Oulanya, naye bazzukulu ng'ekimuli kirimu irizi, ate nga tekikkirizibwa bw'oba ogenze ku mukolo gwa kuziika. Oba ogenze ku mukolo gwa kuziika
tosobola kubanga ogenze ku mukolo ogw'okuziika ono at the same time ne mu memoriyo yoone yafedda kati baabadde bagatta bo okusinza ku byebawanuuza bagatta emizimu ebiri gino okugisiba ebiri ogwolanya n'ogwataata we gyonna ne bagisibira mu kimuli omukyala n'ateeka ekimuli ekyo wano bo bagamba mu tradition yaabwe nti amaanyi g'omusajja gamuli mu kiwato otegedde awo mu kiwato awo we wali amaanyi go musajja era abawadde Amonge ekimuli bamugambye bw'oba okiteekako fukamira emirannamiro ku bigere togeza n'ofukamira mu makkati wano mu kiwato awali amaanyi g'olanya kubanga omusajja bo bagamba amaanyi gaabwe gali awo mu kiwato otegedde ne bamugamba bw'okikola ng'ofukamidde wano mu kiwato owedde naye okugakwata obulungi genda mirannamiro ekitundu kya wansi okudda ku bigere mwakula nnyabo n'ateekako ekimuli ng'ali eri emirannamiro okitegedde ekyaleetedde abakugwata ab'esayidi eno ab'ebyobuwangwa ne bagamba ekyo tekisoboka ogwo mukolo gwa bulogo Anita Amonge olwavuddewo ne bakwata ekimuli kye ne bakisunsula bagenza okisanga munda nga mulimu ekintu nga tewali mulimu obwoya bwaki mulimu obuwanga bw'embwa mulimu ebiki mulimu embira mulimu ensiriba mulimu buli kimu kyewali mulimu enje mulimu empafu ebitali muli nga ku nsi tebiriimu mulimu amannyo g'ebisolo oba bisolo ki kaakati wulira mbunno gwabadde omukolo ogw'okusiba tewaddamu okubaawo liida yenna ava mwakyoli mujjukira nga mbagamba ekintu ekyo nti bakyogera ne bagamba nti mwakyoli temugenda kuvaamu liida era ne bagamba kati liida kyali mwakyoli mujjukira ekintu ekyo kati isu weeri saidi ya Amonge simanya Amonge erwana bali mu kulwana mu kusiba olanye Mawu nejjukiranga Mawu yeetaba mu kutoolanya era ebintu byavuddeyo taata woolanya yayita abantu abakulu n'ababuulira n'abagamba omwana wange yayogera bwati ne bwati ne bwati banna abaamulyamu olukwe Chief Justice Winnie Dolo ne Mawu batundoolanya kati kuba baali balowooza nti bo be bajja okubeera bajayanti kati nabo bali mu kubaloga mu akyoli tewavangayo liida yenna kati beesanze luli olanya gundi nabagamba dynamics z'ebyobufuzi zikyuka luli Mawu yali ne supiika nga batoolanya kati ate Mawu ayolekanyiza obwanga ne supiika kati ate nga Mawu yayingiza supiika mu bintu bino kati supiika n'agende wali okunoonya traditional yaabwe kati ali mu kuloga Mawu ku malaalo ga olanya politics omuwulidde bino mubadde waliwo ebintu walala ebintu byenjogera abantu ne bagamba buno ndi mulalo omu yangaye mbuno pasita kirabika nga wali musawo muganda kakati ekiri wali eddogo eryabadde wali lyabadde lyabutta tewavangayo omuntu yenna mwakyoli n'abeera liida ayogerwako mu ggwanga Uganda katuwulire ekiriwo famire ya Olanya abakyasigaddewo abalinamu amagezi n'abataka baliiders abalina amagezi bayisa omukolo ogw'okugattulula n'okuyungulula ebintu byonna bagenda kuddamu bakole omukolo omulala bagenda kuzinaaga amazina ag'abalwanyi okusitula emyoyo gy'abagenzi
okusitula emyoyo gy'abagenzi okwerwanako kubanga tebakkiriza nti kyabadde kiri nakyo taata okufiira ku lunaku omwana we lwe yafiirako. Ekirala ekyabazuukusiza kwe kusanga ebyawongo mu kimuli kya supiika kye yatadde ku malaalo g'Oulanya ate nga yabadde agenze okuziika taata. Yabadde agenze kuziika taata ate n'agatta ne memoriyo era bwazze mu palamenti akulaga mbu era mbu abyogeddeko nayogera nga bwe baziise mu zeirokoli simanyi biki omukolo aguzziza ku palamenti. Gulaba nga alumiriddwa famire eyo era agitadde ku national level bagidiscussingako ne mu palamenti. Nedda alina okudda abiraamirize mu ntebe y'Oulanya. Alina okudda atuule mu ntebe y'Oulanya ayogere ebigambo ebyo mu linnya ly'okubuulira eggwanga, mu linnya ly'okulumirirwa, naye alaamiriza ebigambo ebyo mu ntebe y'Oulanya. Obwengula bukiwulire, atmosphere ekiwulire. Mbagamba nnyo weewalanga nnyo. Olaba abantu abo abakola mu nsi ey'omwoyo eyo sayidi eyo be bamanyi amaanyi agali mu kwatula. Ffe eno abali mu Bayibuli tubiraba ng'ebyokusaaga. Teri bulogo obusinga kwogera, teri kintu kisinga maanyi nga kwatula kigambo. Ati omuntu akera ku machanga wa hoteli nakuma essigiri n'ateekamu akati nga kanyooka n'atandika okwogerera ku mukka ogwo ogwambuka. Muwuno wakati muyina akatale lukalala kuva kuno kuli konna katale ka mmere. N'alyoka ayogera ebigambo sawa 9 ng'obudde bukyakuma sigiri atandika okufumba. Anti ye zigenda okwera sawa 2 nga yaggiisizza. Wallahi buli ajja okulya ekyemisana kyama, buli ajja okulya ekyenkya wuuno n'agamba jjajja mmala kukola abalala ne bakola. Ekyo ekigambo kyokka kyayogedde. Buli ajja okusaba ekyenkya kasita asimba eri bw'ati n'atambula olulayini olwo lwonna nga mwenna mwaggiisizza n'atambula olulayini olwo n'ajja wano. Ne batuuka ng'entebe zijjudde bwe nziti n'ayimirira n'alindako ne mweseetula. Tuula wano, tuula wano, tuula wano, maama ampe emmere. Emmeeza ne beekwatira amasowaani bwe bati. Amala kukola abalala ne bakola. Anti yakyatudde. N'akulaga nti emmere yeggwamu ne basigala nga batudde. Maama gundi leeta emmere n'obuuza ate nze ndeeta eyange eno ng'ewange tebaliwo. Eyammwe ne bagiriira ewuwe. Ekyo wali okirabyeko? Gwe maama gundi lwaki toyanguwa? Nze munsobera nammwe leeta emmere ate emmere enkulemeredde ate nkugamba leeta emmere. Bambi nzija. Eyooli ne bagiriira wano. Sigambye nti omuntu akola ebyo eriyo abikola nga ye asaba busabisi begayi mbu nabo be balogo b'akatale. Naye nkubulira amaanyi agali mu kwatula. Nabagamba ennaku ezo Museveni yagamba mutabani we tolifuga ggwanga lino. Museveni yagamba mutabani we togenda kufuga ku ggwanga lino kasita yakyogera sikyasana. Nze sikyetaaga kuddamu kyogera. Yamugamba ebyo byokoze obiraba. Raila Odinga yakumpanya kitaawe n'amuggyako ekibiina. Nga kitaawe akyali opposition leader gundi wamanyi ku mulembe gwa Kenyatta. Nga Raila avubuseemu awo. Najja kuyega awo abavubuka n'abba ekibiina kya kitaawe. Kitaawe n'amugamba mwana gwe olaba ekintu kyonkoze togenda kufuga ku Kenya. Odinga yawangula obululu obutawakanyizibwa
ng'abuwangudde alaali ekigambo kya kitawe ne kimujja ku ntebe. Mbu pasito nzijukiza mu wino omukyala yaliyo. Mbu omukazi wali wane waakula nnama. Naye mmwe omukazi ayinza otunda, omuntu ayinza otunda emmere yammwe mwenna ng'agitundira wano ku mmeeza ye, era ng'abalala mufumba emmere ne mutuula, era ng'okimanyi ogenda gitundira wooli n'otandika okugamba naye nammwe okaliriranga ku nnyama. Abantu bange mubawere emmere ewedde, leeta emmere mala galeeta wamma mbu yafumba obulungi. Nawe bw'oliyiga okwatulira ku mmere yo naawe n'oyatula ekigambo ne bw'oba tokumye kati gutukuma kati gamba Mukama nti Mukama nkumye esigiri eno nange mmala kukola abalala ne bakola. Bw'onoogaana gundi anti ofumba gundi okuba emimiro maama ate ffe tunaatundako maama kamale gafumba mala gafumba atunze ebinkwatako mala gafumba eyo otandika okugitunda saawa 8 eyo lyeggwamu ku 6. Kati wamawulira kati politics w'ensi y'omwoyo mu bitundu bya Acholi ali mu nnyumba y'Olanya. Kati Supiika ye kye yakola yakwata abaana b'Olanya bonna n'abawa emirimu mu palamenti, era n'ebintu ebimu abibatuma nga bo tebamanyi. Essente z'abawa amala kuziraamirizaako. Alina abaana abawera 5 mu palamenti awo nga yabarikuluutinga mu administration yeyo ne bw'abanga teyasoma ng'oggyeko omukulu MP n'abalala bali awo yabateekawo n'abagiraawo. Kati Olanya ne bw'ayagala okustrikinga palamenti asangamu abaana be. Naye bannange omutwe guno Mukama yamba omutwe, naye Mukama nnyamba sigwe eddalu kubanga ebintu ebiri mu mutwe guno byebyo ebiri ew'Olanya, byebyo ebiri mu Northern Uganda. Naye Northern Uganda waliwo ekika omuva abantu abo basazewo okuyungulula ebintu bino balabe nga beerwanako tebagenda kukkiriza famire y'Olanya kugenda bwetyo ng'ate ayabasse ng'eyasse abantu abo bamutegedde kuba bo bakkiriza nti ekyamunaawudde omumuleeta akola emikolo ebiri beewaabwe egiba bikkula amaaso egyaba bikkudde amaaso kyabadde kikonfaminga nti no Supiika ye yatta Olanya. Naye nga bulijjo tubibagamba nga balowooza mbu nno tulimba paka okutuusa lwe byavuddeyo. Odiyo naalibadde nsobola zikuba naye za Lukyoli na Lulango, naye nasobodde okuzitwala ne bazinzivuunulira nemba nga mbimanyi nga nze byonna ne mbitegeera. Byebyo nno ebimu ebiri mu bisenge by'amakolero ga Waaka ku nsonga eyo. Ensonga endala bakozeeyo ekibi simanyi mbuno beesize eddogo era nga balabira ku mukama waabwe abadde akulembera eggwanga lino. Emyaka 40 gye batufugidde bulijjo batufugira ku ddogo. Ekyo nkakasa nga tewali abadde takimanyi. Kakati n'abali mu buyinza kyokka ate bawulira nti baagala okusuumukako we bali bakwateko ate ku bifo ebinene. Nabo bennyini batandika okwesindikira amalogo. Gundi aveewo nze mbeerewo, gundi aveewo nze nkole. Kakati abo babikola ng'ebyokusaaga naye biranda. Tekiva ku mukulu ne kidda kwaddirira ppaka. Kakati eddogo bwe litandikira mu bato bajjawo bakama bwabo bali mu bifo ebikulu nga nabo balwana okubituulamu. Yali deputy speaker nga yeegomba okutuulako mu ntebe y'obwa sipiika.
yakola ekisoboka n'aggyawo sipiika Oulanyah era entebe n'agituulamu nga bwe yali asinga okukyetaaga kati ye sipiika. Naye gwe yakola naye olukwe yali amanyi entambula za sipiika Oulanyah, eyali amanyi obuzaale bwa Oulanyah yali Nobert Mao. Essaawa zino baakwatagana ekiseera ekyo era ne bakola kye bakola, Oulanyah n'avaawo. Mu ssaawa zino gwe baakozesa okuggyawo Oulanyah ate naye yeegomba okubeerako sipiika. Kati addidde munne eyamutuma naye atandise omulira mu ddiba ng'omusege, ayagala kumuggyawo. Kyokka ne gwe bakozesa okuggyawo eyatwala eryaggyawo Oulanyah ate yeegomba entebe esingako ku bwa sipiika, ayagala bwa pulezidenti. Atandise oddisindikira abali mu ntebe eyo ennene ng'agamba mbadde muganzi gye muli ebbanga lyonna, nange eyo essaawa nfuukeko ekyo kye muli. Kyokka nga tannaba kutuuka kukwata ku bigere bya ntebe wa pulezidenti, naye ate obwa sipiika agamba nti oba njire nga neekuumiddewo ekisanja kino nga bwe nsensera. Naye ate ekisanja kyayagala okwekuumirawo, gwe yakozesa okusoma entambula z'Oulanyah naye ekifo akyagala. Era waliwo enjogera egamba nti tuyinza okulabako ku paalamenti eyali eya 2021-2026 sipiika eyafugayo omwaka gumu n'afa. Kati ne 2026-31 tukyayinza okuddamu okukiraba nga sipiika akulembeddeyo omwaka gumu n'avaawo, ne bamuleetera omuntu omulala adde mbigere bye. Kati Nobert Mao ayagala bwa sipiika, naye fokasi yonna abantu bagitadde ku Anita Among nti NRM gwe yasembye agenda kukiddamu. Naye ng'aliko amaziga g'abakyoli be yattira omwana waabwe, ayinza okkibeera naye n'afugayo emyezi Oulanyah gye yafugako, ne bagumalamu ogugwe. Nobert Mao omwana w'abakyoli n'adda mu ntebe yennyini eyavaamu omukyoli.